ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم الحمد لله رب العالمين amatenda amajjuvu gonna ebbanga lyonna tetukoowa tugaddiza Allah subhanahu wa ta'ala oyo nno nannyini bulamu bwaffe nannyini nteekateeka ze tutambulirako atugerera ebyo bye tufuna ate nga atugerera birungi byereere mwana wattu embeera yonna gy'olimu olwaleero eyinza okuba nga yakanyigo eyinza okuba nga teteredde nga bw'ogyagala eyinza okuba nga tennafaanana ebyo by'oloota naye Allah embeera eyo gy'aba kyakutaddemu naddala nga si ya buseegu kubaata abantu abamu bamanyi okwekwasa nti akyali mu buseegu kubanga Allah yamugerera bw'atyo nedda twogera ku bigambo nti okyalina byogoba oli mu bitabo bikalubye olina omulimu gw'okola ssente tezijja oli mu maka omwana tannaba kujja ebyo biba bigezo nga Mungu alina kyakyakunoonyaamu era oluvannyuma lwakyo mwana wattu obeerawo obuwanguzi bwereere so Allah kyaba atugeredde ffenna tukyambala ne tukikkiriza ne tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin ate era ne tumusaba atugondeze atwanguyize era twongere Allah yennyini byengera twongere bwongezi mu maaso okumwesigamako okumusaba okumwegayirira okumwenenyeza n'engeri zonna ezitusembeza gy'ali okusaasira n'emirembe emirundi gyonna ebbanga lyonna tukuweereza eri omubaka waffe eyasembayo eri abantu ngano yaweerezebwa abasiraamu n'abatali basiraamu era tukubiriza omuntu agoberera omukutu gwaffe guno nga tonnaba kusiramuka osobola okufaayo n'omusomako omwami oyo ayina ebyafaayo nga birungi era ayina emisomo n'amasomo nga malungi nga ate gaffe ffenna abantu so okusaasira n'emirembe tukumuweereza olw'okulaba fuubana n'okugumiikiriza okuba nti eddiini eno esigala ng'etambula neebaza tubeebaza abatugoberera Twahirah Islamic Center omukutu gwaffe otuutu gwammwe mugende mu maaso nga mugoberera nga musoma era bw'olaba akantu kaweereze munno omugambo wange eriyo ekiri eno jangu olabe yes tutambula tugenda tutambula mpola mpola Allah nga tumaze okumwebaza tumusaba atwongere obuwangazi obulungi atwongere emikisa gino egifaanana bwe gityo okubanga etweyigiriza ebigambo eby'enjawulo tugenda mu maaso tuli mu kuteekateeka twagala okuteekateeka abantu abatannaba kusalawo abantu abakyanoonya abantu abali awo nga okyanoonya ekikukkirizisa omuntu oba ekikulondesa omuntu ate nga n'abo abalonda okyayinza okujjayo eno akagambo n'okateeka mu makaago okubanga ate ogakyusakyusaamu olwaliro twagala okwogera ku nsonga nga twebuuza baffe omuntu bw'abanga ayagala okufumbirwa oba okuwasa yandinoonyeza muntu munne oba anoonya Malaika tunoonya kompyuta oba tunoonya kitonde kirina omusaayi nga gutambula tusanze abantu ab'enjawulo nga balowooza nti omuntu ng'onoobeera osazeewo okubeera naye ayina kuba nga yatuukirira era tutera okugamba abantu nti do not look for a husband. We don't search for husbands. We do not search for wives. We rather look for a man or a woman who we can turn into a wife or a husband. Okay? So ku street okwo tekuliiko mwami nga yawasa dda oba nga yatereeza dda ebintu bye wabula omufuna ng'ayadde atambula amakubo ge ne mukkiriziganya n'omusembeza ewuwo ne mutandika okukola amaka and you make yourselves husband and wives. Yes. Nze Zaitun Kakyaama ndi mukyala musomesa nnyumirwa nnyo okweyita omukyala omusomesa kubanga ebbanga lyonna tuba mu kusoma ate era nga tusomesa omubaka yatugamba nti abasinga obulungi mu mmwe y'oyo ayiga n'asomesa banne ne bwebanga harufu emu bweti so gwe mulamu gwe tutambulirako wano ku Twahirah okuba nga twejjukiza nga tweyigiriza nga twewabula okulaba nti tutambuza bulungi obulamu bwaffe tukubiriza omuntu yenna ali eyo era ne bw'obanga omuntu wamufuna dda naye bw'oba tonnaba kufuna munnange nno oli wa ddembe okutambula ensi eno n'ogibuna ng'onoonya omuntu atuukiridde era nga tukuwa obukakafu nti munnange tekigenda kusoboka togenda kufuna muntu atagenda kusobya togenda kufuna muntu atalina bunafu tojja kufuna muntu nga tanyiiza naye tugamba nti salawo
kyandibadde kirungi nnyo ng'olina agenda yo ng'olina okusalawo okwo era ng'omanyi ogenda kufumbirwa ddi ogenda kuwasa ddi. Tutera okugamba abantu nti oba oliawo omuntu bwe yandibadde ng'atuuse mu siniya nga 6 yandibadde alina puroguramu ey'okuwasa, wandibadde olina puroguramu ey'okufumbirwa kubanga tumanyi nnyo nti koonoweeka, Baganda bagamba koonoweeka tokalinda kusaabaana ttaka. Ate mwana watu bw'olindiikiriza ennyo otandika okuyiga okufuna ebyekwaso nga bingi. Ate buli lw'obeera ng'olabye nnyo ng'oli exposed nnyo ng'ogunjuse nnyo mu bintu eby'enjawulo ojja kutandika okulaba ng'ebintu ebikwetoolodde oba oli awo tebituukagana na standard zo. So kyandibadde kirungi okubanga ensonga eno ey'okuwasa tugisalawo nga tukyali bavubuka ne tugisalawo nga tukyali bato. Emyaka 19, 20, 21, 25 omuntu oyo akusanyusiza kuba emirundi egisinga munaye tetusanyusibwa buli omu. Gwe bwetunulemu si buli muwala gw'olaba nti akusanyusa, kale ne bw'aba akusanyusiza era takukyamula era tomulowooza. Si buli omuntu omuteekako ebirowoozo ebya maaso oba ebya future nti oyo no yandibadde mama w'omwana wange oba mama w'abaana bange oba nnaalongo wange. Omuntu akusanyusa n'ayingira mu mutima gwo taba wa bulijjo. Tutera okugamba abantu nti eyo ebeera dduwa nga Allah agyanukudde. Omuntu gw'olaba mu bantu abangi kuba tutambula ffenna tulina gye tutambulira. Otambula ogenda mu ofiisi, otambula oli mu kikuubo, otambula ogenze ku mbaga, abagenze mu masinzizo ag'enjawulo, buli omu gy'atambulira tusisinkana abantu nga bangi ab'ebika eby'enjawulo. Osisinkana abawanvu, osisinkana abampi, osisinkana abaddugavu, osisinkana abeeru, abakyotala, abafirika. Naye omuntu oyo akeera enkya n'akutwala ebirowoozo n'akulya obwongo. Someone who is an attraction to you. Abazungu bagamba nti acreatinga chemistry muggwe bagamba n'otuuka okwebaka omuntu oyo ng'omulowoozaako nnyo n'ozuukuka nga ekifaananyi kye kyekisooka n'otandika okumulowooleza mu bantu b'ogenda okuwangaala nabo mu maaso n'otandika okumulowooleza mu ngeri kugamba ez'enjawulo nga za munda. Ekyo nno tekibeera ku buli omu, tekibeera ku buli omu kujjako ng'omuntu weenoonese bwonoonesi. So tukugamba nti omuntu oyo olw'okuba nti omulaba bulabi omulungi ogusooka tukukubiriza era nga bwe tuzze nga tukubiriza nti osobola okumusemberera akatonotono mpola mpola okuba ng'omanya ebimukwatako, okumanya ng'omubuuza awangaalirawa era n'ogenda ng'omusemberera mpola okwagala okwongera okumumanya ebimukwatako. Naye tukwewaza okubanga omuntu oyo tomusuubira kubanga ayina by'atannaba kusobola. Mwana watu osobola okulaba olwaliro omuwala nga teyeebikirira naye nga ye Farid. Asobola okubanga nga yeebikirira naye nga baba akyabigattagatta, akagatta wano, earrings ziri bweru, obulago buli bweru, kugamba nga tannaba kujjuza. Munnange omuntu oyo osobola okumukwana n'omusembeza n'omuzza mu mikwano gyo. Omuntu oyo n'atereerera ddala ate nga tetumukase bukase kubanga tulina era abantu ate abayingira mu bulamu bw'abantu ne batandika okubakaka oba beekakaatikako okubakaka okukola ebintu. Ffe mu Busiraamu mu ddiini eno tetukaka bantu kukola bintu. Kiba kirungi nnyo abantu okubaagazisa, abantu okubasomesa, abantu okusoma nabo, abantu okukola nabo. So tukukubiriza nti omuwala ono gw'olabye oba omulenzi gw'olabye bw'aba akusemberedde omuwaamu akakisa, muweemu akadde, omwetegereze, omulabe oba oli awo. Ayinza okuba nga omusanze mu muddu nga si yeeyo, oyinza okuba nga omusanze bakamugoba ku mulimu, osobola okumusanga nga bakamusasula. Omanyi opposite ziri opposite. Oli ayinza okuba nga bamugoba ku mulimu ng'amunyenyese ng'ennaku emutta, ate n'osisinkana omuntu nga bakamuwa check bakamusasula era nga n'essanyu liri waggulu. Kati eyo point eyo eya extremes, extreme unhappiness and extreme happiness si ntuufu kukola kusalawo kuggwerayo kyetuyita judgment esemberayo ddala ku muntu. Kyova olaba nti twewaza nnyo abantu, abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi obutakyamukira mu nsonga za bufumbo. Tokyamuka bukyamusi. Watuuse ku mukolo, walabye ekiwala kiyambadde bulungi gomesi, kyesiize langi nga 6, obukowekowe buwanvu, enjala mpanvu, engatto mpanvu, gomesi yagyeyazise,
awo gwe n'osalawo busazaawo nedda. Eyo ebeera starting point, ebeera pointer. Omuntu ono muntu munno. Era teweewuunye enkeera ng'omusanze nga taliiko yadde akalangi konna, nga taliiko yadde ka lipstick, enjala azambuddeko, ali mu bugatto bwa wansi. Gwe walabanga muwanvu ku mbaga ate mwana ate ogenda omusisinkana nga mumpi ddala. So tukukubiriza okubanga oyina okumanya mu mutima gwo n'okutebenkera nakwo nti omuntu ono gwe wanditutte ewuwo, omuntu gwe wandibadde osalawo okubeera naye ayina kubanga muntu munno. Omuntu munno Allah yamutonda nga tabeera constant. Omuntu tabeera nga wakusanyusa enkya na luli. Waliwo olunaku lwajja okukeera nga akunyiiza bunyiiza, ng'endabika ekunyiiza, ebigambo abigabunyiiza, kugamba bintu byonna nga byakola bikola ki? Bikunyiiza. Naye omwana Adamu olw'okuba Allah yamutonda nga wanjawulo, tukusuubira okubanga ekisookera ddala oyina obugumiikiriza. Ekyokubiri ng'olina essuubi nti today cannot be like tomorrow. Era tusobodde okuwangala n'abantu betuwangadde nabo nga tubawaamu benefit of doubt. Nti akaali omuntu kasobezza, enkya tujja kuddingana. Ate tolinda okuddingana era ne bwenkulese bwento, tolinda nti enkya ajja kuŋŋamba sorry. Gwe kennyini beera mweteefuteefu bw'obanga olaze okunyiika wala, okunyiizibwa, omuntu osobola mugamba nti naye ekyo ky'okoze nze byo tebinkolera, tebinnyumira. Ebintu by'okugamba nti we are going to meet somewhere ku ssaawa 10 gwe n'ojja ku 12 tebijja kukola nange, ze sibinnyumira. I hate latecomers. Omuntu n'omubuulira era n'omuwaayo omukisa omulala nti singa ate muddamu okugamba nti atujja kunywa kacaayi ku Cafe Javaz, naddamu najja ku 12 oba 12 kitundu. Now that is another one. Naye bambi ayinza ate okwo this time okugamba nti oluli bannange baŋŋambako, oba oli awo mwagambye 10 naye najja ku 11 ekitundu. Okay? Tulaba nti bambi yeerwanyeeko era n'atereeza. So tugamba omwana Adamu tumuwa omukisa okutereeza, omwana Adamu tumuwa omukisa okuwabulibwa. Mu mukwano tuwabulangana. Tuwabulangana olw'ensonga ekisookera ddala tetutegeerera ku mbeera y'emu. Osobola okuba nga olina ekintu nga gwe wakitegeereddewo, naye nga munno yeetaaga okukinnyonnyoka, akinnyonnyoke, afune olunnyonnyoko, afune abamunnyonnyola, kwegamba abeera awo nga yeetaaga okumuddingana. So omwana Adamu ebituwangaaza ne tuba nga tunyumirwa obulamu buno kyekyokubanga bwensobya baŋŋambako ate nenyiiga, naye ate enkeera naye nfuna kwentandikira, kubanga omuntu Allah yamutonda mwana atunga tayagala mugambako. Era tobeerangaawo n'oyomba nnyo, oyo musajja ye tayagala kumugambako, that guy is a dictator, that guy doesn't listen. Nedda, munne etali yekka. Abamu tugumana bugumina ye munda muffe ffenna abasinga. Nobody wants to be told on. Nobody wants to be corrected. Nobody wants to be made to change. Era kyova nti obusiraamu buno buzze bukaluubirira abantu bangi, kubanga bo bukujja ku byoyagala, bukujja ku byolowooza, bukujja ku byewakulirako, ne bukugamba nti nedda mune bwe tuba tusaala tutunula eno, wadde gwe oyagala kutunula eri eba emashariki, bukugamba nedda tutunula wano. So omwana Adamu nga tutunula sayidi zonna, singa oba osobezza, teekawo embeera ekusonyiwa, teekawo embeera egamba nti munange byansobyeko naye ndi muntu. Ate teekawo era embeera eraga nti olw'okuba oli muntu olina obwongo obunaatereeza. Totuterawo mbeera yakubeera nga buli kaseera tujja kuba nga tukola ki? At least waliwo akatabo ke twadde tusoma nga katugamba nti do not miss twice. Don't do something wrong twice. Bwe kisoba kati leeta enniya egamba nti next time, give yourself a chance, but immediately try and make it right. Yangwa mangu okutereeza. Okusobya kusobola okujja kuba oli muntu, naye yanguwa mangu okutereeza. Olumu tetwetagana kulinda kutugamba, kubanga omuntu kati tubeera mu maka olwaira omuntu nga oba oli awo stocks, manyi ntera nnyo okuwa ekyokulabirako ekya stocks n'obutambaala. Munnange oyinza okumalako ewiiki nga stocks teziriiwo. Obadde mu kugira kino ogenda okujja nga stocks zimuna ezamukabaawo tezikola ki? Teziriiwo. Naye wootegerera amangu nnyo, dduka mangu funayo peya 2 zosooka okole ki? Ozikunye. Bannange stocks ffe tuzooza.
ffe tuzooza wadde mukama we asobola okugyayo egondi akaseera ako n'azooza n'omukyala kyandibadde kirungi nga yayoza stokisi kirina engeri gye kikufuula omukyala ow'enjawulo. Abantu abamu baagala okulowooza nti ebintu bino bitussa wansi. Nedda, tokka wansi wabula oba oli omukyala ddala. Tugamba nti bw'ozuula nti emmere oba okugaza bayinza okuba bateeseteese emmere nga tobaddeemu, ogenda okukomba kunva bw'oti, towanga abantu benva nga tozikombyeko. Ogenda okukomba kunva ng'omunnyo nga gwasobye, oyanguwa mangu okukola ki? Yanguwa okutereeza, tokuba na nduulu, tebeetaga na kumanya. Tebeetaga kumanya. So omwana Adamu olw'okuba Katonda yamuwa akili, Allah yatuwa obwongo bwe obusaze, obwongo obutegeera, obwongo obwangu okutegeera ate ne bukyusa, obwongo obwewa omukisa okwongera okubitegeera oba okubyetegereza, yanguwa mangu okutereeza. Do not fail twice. Don't fail twice. Always plan to make it right immediately. Plan to make it right immediately. So omuntu ono gw'onoonya munnaffe, gwali mu kunoonya, tofaayo okubanga waliwo ze tuyita basics, nti ebintu biri awo bitandikirwako. Omuntu ono bw'abanga akulabikidde bulungi, kyandibadde kirungi okubanga otwala omuntu ng'akulabikira bulungi. Naye endabika si yekamala byonna. Tulina abasajja nga baasiriwadde olw'okuba omuwala mulungi, olw'okuba omuwala yeerabiridde bulungi, n'abeera ng'agenda kumutomeza mu buli kimu, yafuga, yalagira, yakola ki. Nedda, obulungi kimu ku bye tubala naye tekimala byonna. Okay? Omusajja ayinza okuba nga musajja mukakkamu, musajja wa mpisa, musajja afaayo. Waliwo ebirala birina okuba nga byongerwako. Ate era kibe kirungi omuntu yandibadde nga aweebwa omukisa okuba nga asobola okugattako. Olwaleero abaana ab'obuwala abalungi twesanze, nange kanneeteekemu, kiba kirungi okweyagaliza ebirungi, titwesanze ng'ate omuwala omulungi ate tayagala kukkakkana. Anti bamugamba nti mulungi nnyo, bamwewako amata n'akola ki? Ne ganywebwa. So ojja kumusanga ng'okufukamira bino naddala ffe Abaganda, ng'okufukamira kumukaluubira mbu n'atuuka n'ekiseera ng'asobola okusitama ku ssezaala we. Tubayina omutwala mugende mulabeko ku bakadde bo. Bw'amala okubuuza nadda wali n'azinga akakata kana abawala bazinga, nadda ku WhatsApp. Munnange nno obulungi bw'ogenda bugattako papasi. Obulungi bw'ogenda bugattako papasi. Kakati omuwala ono omulungi ng'oyagala okutambula ng'omulaga buli omu, omuzzaako ku kasonda n'omugamba naye munnange, anti nze abantu bange bwe bati bwe bafaanana. My people are like this. Badde nsaba otandika okubeera ng'oli tolerant, otandika okubeera ng'oli mugumiikiriza ate ng'okyusa. Okay? Abantu ba sayidi zaffe eza the in-laws, abantu baffe ab'okubuko tebaba Baganda baffe. Muganda wa baawo si muganda wo. Tetwagala kulaba nga ate ogenda ohaginga buli omu. Tubiraba olwaliro mbikola. Mukulu wa baawo ate omuhaginga. Mukulu wa baawo ate toyagala kumufukaamirira. Ani yakugamba nti gwe omuddako oba yakuddako? Bw'oba oli wammamba bagambe nti no wammamba. Olina okuba nga olina obwongo obwawula ebintu bino. Kyova olaba nti twagala nnyo buli omu awe munna akakisa nti ayinza okuba yakula tabitegeera, ayinza okuba yakula tabimanyi, ayinza n'okuba nga abadde tabiteekako nnyo value, tabi-appreciatinga. Naye buli lwe tugenda bino bye tunywerako obukyayi, bye tuliirako kakateka wa chips and chicken, ogamba let's go out and have a cup of tea. Kati obuntu buno bwe twenyonyola n'ogamba munnange, nze nandyagadde ku weekend tugende tulabe ku jjajja oba anko gundi oba senga gundi, but badde nkusaba bwe tuba tutuuse kisookera ddala muyambe okugeza ennyambala. Omuntu ayinza okuba nga tagenda kwambala buli kimu, musobola okuba mukyedeetinga, mukyali buwalawala, obupale mukyabwambala, okyayambala obupale bwo, okyesiga ennyo langi, mugamba atooningeko, akendeezeeko ku katono, akapale kwolwo takola ki? Takambala. Ajje ng'ali mu mbeera eriki? Eri presentable. Of course tetwagala asanyuse nnyo bali, naye buli lwanagenda ng'akola ebintu ebyaccommodatinga effamire yo, naawe ng'okola ebyaccommodatinga abantu your friends and naddala ebiri mu boundaries. Matwagala nnyo abantu mututegere temutukwata bubi, nti omuntu buli lwagenda ng'akyusa olw'ebyo ebintu by'oyagala ebirungi ebiri ku mulamu ebitutambuza, omuntu oyo ojja kgenda mu maaso ng'omwongera omukwano gwo, kubanga mu bimu ebiweesa makisi
mu relationship is the ability to change, your ability to adapt, your ability to make, you know, a reflection n'okyusaamu kubanga osobola okuba ng'oli mu luggwala baakuzaalibwa mmwe muvuga obugaali ovuga akagaali n'oteekako ekidomola n'oteekako n'eki n'okkirira ku kagaali ko n'okomawo kati ate no mu Buganda otuukayo nga bakugamba nti munnange okuvuga eggaali ate kukola kutya mujja kaddamu awo mu Buganda nga bagamba omwana w'obuwala takola ki tavuga ggaali kakati olina okuba nga olina flexibility mu bwongo bwo ekuyamba okuba nga osobola okukyusaamu katono. Tetwagala okyusa identity yo, sigala ng'oli mukyala mu luggwala, okay? Ng'oli mukyala mu luggwala era bulinnya lyo lyogere nti nze y'abaluggwala bayita baani bayita aba ongara oba ongara oba angara erinnya lyogere ogambe nti nze am Shamim Angara obyogere ddala ate oliteeramu ddala oluggwala luli lwennyini okirabye ogamba identity yo ng'ogisigaza naye ng'olina engeri gy'obeera ng'oadjustingamu okyusaamu okulaba nga ffenna tutambulira wamu. Ate naawe Omuganda bw'olinnya bbaasi n'oyolekera Nairo tulina ebintu bye tujjajjemu ne tojja kutuuka mu maka g'abantu otandika okusalako okufuuka kubanga eno mu Buganda munnange muli basajja ebisinga bibasanga awo nga mutudde ojja kutuuka ewantu nga bakugamba nti ogenda kusituka tutwale kiri ng'olina ebimu oba oli awo olina kubisitukiramu ojja kutuuka ewantu nga toyi za nkoma ojja kutuuka ewantu nga toyi teziri mu toilet paper mulimu bikoola tojja kukuba ate bukubi nduulu wewewewe olina okuba ng'olina amagezi agakakkana agatunuulira embeera n'olaba nti nkyusaamuwa kyova laba twabagamba nti noonyereza omuntu yenna oyo akusemberedde omuntu oyo akukyamudde omuntu oyo gw'oyagala okuba ng'otandika okusiima sooka oteekemu akadde osooka omunoonyerezeeko nti singa oba otandise okumussaako omwoyo olwo oli mu kukkiriza bye wazudde oli mu kukkiriza culture oli mu kukkiriza enkuza oli mu kukkiriza embeera z'omuntu abantu bawangaala nabo kubanga ekituyamba mu kunoonyereza tuba twewadde obudde okubanga tusalawo nti ddala omuntu ono n'ebintu byajjirako omuntu ono ne garbage gwajjirako because everybody comes in with garbage in every relationship everybody comes in with their garbage kati olina okusooka nochekingako katono gye bamuzaala nawulira basezi naasobola okuba n'omusezi bayinza okuba nga si musezi naye nga buli oligendako okusulako oba mu kumanyagana bajja kubalaba nga beeyambudde buli omu nga ayingira ekisaka ebyo onoosobola obigumiikiriza okay so sooka onoonyerezeeko kasitooka kasa nti osobola okuba nga ebintu bino ogenda obigumiikiriza then tandika okwadaptinga omulaka oba omulama gwe tuliko tugamba tonoonya malayika wasa muntu munno era omuntu munno mwepimirako gwe what are your capabilities busobozi biki by'osobola biki ebikyakulemye okutegeera unafiira wa abaami mulina obunafu bwa subuhi abaami mulina obunafu bwa subuhi bangi a big percentage ayinza okwesikka ne ku 7 ku 10 temwagala kuzuukuka ku makya so omukyala gwe oyinza okuba nga gwe wakulira wammwe nga muzuuka ssaawa 10 gwe wazuukuse edda toyomba n'onyiiga n'otandika n'okukafuwaza omusajja ekisajja nze nali manyi kisiraamu nali manyi kiina n'eddiini naye kyokiraba tekyagala nakuzuukuka nedda omuntu tumutwala mpola bw'asituka ne bw'aba asituse ku 2 asituse ate gwe wamakise wa Mungu omuwala nga twagambye omuleesa ayambala bubi omuwala omuleesa awoggana yogera bubi avuma mukakkanye kati gwofuuse kansila asooka kuba mwana wattu abantu bintu bino tebabimanyi nti bw'otandika relationship n'omuntu oba ofuuse guide way oba ofuuse kansila we oba ofuuse kati abantu nga nzize siina baaba waffe nze first born kati omwami wange yafuuka baaba wange kubanga nina bye nali manyi nga nze ntegeere waffe nze ntegeera okirabye kati ate nina nzize mu maka ng'ebimu sikola ki kati nali nina okwesikaasika neekwate nzikiriza omuntu okunzirawa waggulu kubanga ewaffe
nze nebuuzibwako. So olina okubanga oli flexible nga olinga rubber band, onaanuuka nodda, onaanuuka nokola ki nodda. Awo tujja kuba tusobola okutambula nga tulina emirembe, nga tulina okugamba munno bwakushookinga. Ennaku zino sina nnaku zino zokka naye relationships zino munnange buli kaseera zirimu ebintu ebizizukiramu. Buli kaseera waliwo ekijja ne kizuuka. Munno gw'oyagala ennyo asobola okukola ekintu kye wali tosobola na kulowoozaako. Munno asobola okukola ekintu nga tosobola na kukkiriza nti ddala mukwano gwo asobola okukikola. Tulina ebintu ebiriwo mu maaso olwaleero nga omusajja ayagadde mukwano n'ayagala muganda wa mukyala we, n'agwa ku maidi, ebintu ebyo bwe bityo. Bane ebintu ebyo binene, bwe biba bikoleddwa mu courtship, bwe biba bikoleddwa nga tetunnaba kukola nnika, tetunnaba kusiba, awo oli wa ddembe okutambulamu. Naye kasita bijja mu bufumbo, my opinion, this is my opinion, nze ndowooza nti omuntu bw'abanga yakuwasa oba nga wamufumbirwa, bw'abanga akyasobola ogenda mu maaso n'akola agantu ago agazito gy'oli, oba kiba kikulidde era oba ennaku zino tugamba oba owoomye, era obeera awo n'okoona omutwe ku kisenge n'ogamba Mungu wange bwenti bwe natomera, mazima ddala kino Mungu kye wampa, era n'osaba Allah ow'ekitiibwa akubudaabudde akugumiikirize, kubanga bannange bangi bavudde mu maka olw'ensonga ennene era nga nzito, ng'oba oli awo zaali tezisobola kugumiikirizika, naye ng'obukakafu buli nti munnange ekyo ekikolebwa kyakolebwa dde abantu. Era olwaliro research etulaze nnyo nti eyasigalayo asingira ddala eyavaayo. Tulina embeera olwaleero ng'etujjidde nti omuntu agenda n'agamba nti ntadde, nze nkitadde, sijja kukkiriza kukunjooga, sijja kukkiriza kummanyiira, sijja kukkiriza byonna bimanyi bye twogera. Naye omwaka gumu, 2, 3, 4, 5 olwaliro tunyumya n'abantu ng'omulaba ensi emukutte. Abaana bakula tebaliiko gaidi, abaana bakula beetaaga essente nnyingi, abaana bakula beetaaga okuyambagana wano ne wali, abaana balwala, abaana beetaaga okutambuzaako, abaana eno kati kubatwala ku masomero eno kubakima, kati buli kimu nga kitunuulidde omuntu omu. Kale nno abantu olw'okuba nti tetubeera kyekimu buli lunaku, a cheater, if someone cheated today, yes, he can cheat for a while. Omuntu wabanga mwenzi obutuufu asobola okwendera ddala naawe n'osiima. Omuntu asobola okugamba nga ali awo buli sikaati gy'alabako ekola ki emutawaanya. Naye nina obukakafu nti bataata baffe baba baali benzi, kati tebakyali benzi. Ekyo kirinako obukakafu. Era bamaama baffe abaasigalawo mu maka, bataata baffe kati bwe bali. Bamaama ab'ekyanga ne bafuluma ne bagenda, era gye bali eyo nabo era tebalina nnyo bye baakola ki bye baagattako. Kati bwesanga ng'ate omwana we atuuse okufumbirwa ate bakuteeka wali ku kafugi. Hajjat mumuwe kaceere ng'omwana we yafumbirwa. Eyandibadde bwali nga kugamba you are one of the ladies of the day. Kale no bitwala okulowooza okw'amaanyi, bitwala okuba omuntu atali wa bulijjo. Buli lw'otandika okukomiitinga n'omuntu ova mu ba ladies and gentlemen, ova mu bantu aba bulijjo, era abantu abafumbo balina ebintu bibagumiikiriza ng'omuntu ali mu bufumbo tasobola era kugamba nti nze nga bankola ekyo. Era ojja mugamba nti munnange nno nze gw'olaba nzigulawo ku ssaawa 7 ng'akomyewo, atali mufumbo ajja kulaba nga tekisoboka. Era ajja kugamba nti ng'ayingira waani, nze nga seebase, munnange tuggulawo, n'oggulawo ne luli, aye n'omukulisa nayo nti kulikayo munnange, lwakuba sijja kyogera nze kyengattako, naye oggulawo ate bwe banaamutemera ebweru, ate bw'alisuulayo n'atadda. So weesaga nga commitment eno etwetagisa okuba nga tuli bantu abangu. Oli muntu omwangu, oli muntu ategeera amangu, oli muntu ata amangu, oli muntu atasiba busungu. Mu bimu ebissa amaka olwaleero ebissa relationships is kusiba omuntu n'osiba obusungu ng'olinga gwatanyiiza, gwe tosobya, gwe tolina byokwese. Abamu muyina abaana mwabakweka,
abamu muyina ex balinganga munana naye oyogerako omuba ogamba sirina siberangako buli omu ayina ebintu bye goge mazima buli omu asirisaawo naye ayina biki ebintu kati olw'okuba nti olina gasiyawo naawe akuli munda mu ggwe kati ne munno buli gasiya gw'omulaba mutaanye buli ekivaayo n'okitegeera mukittaanye buli ekivaayo ne bwe kiba kyakuttaanya mirundi 2, 3, 5 tubeere nga tulina kye tuyita stability mu community tubeere nga tulina kye tuyita sanity omuntu ng'abantu tulina okutebenkera kubanga bwe tunabeera nga tutabuka butabusi bwe tokolwa kino nze sikolwa kino nze tebankola kino nze omwana wa gundi omwana wa gundi gwe kiki ekikutambula mu musaayi omwana wa gundi gwe tovumwa okuvuma si kulungi batogora ebintu bino byonna ebintu ebyo abantu baffe bibakola tebiba birungi naye bigumiikirizibwa muntu munne omuntu ajagamba nedda agenda abikola ennyina kati nawe ng'ogenda obikola kitaawo oba okitegedde so twagala okutaggululamuuko mu bimu ebizze nga bibalemesa okufuna bannammwe ebikyakulemeseza olina abantu 4 olina abantu 6 okyalemeddwa okulondako londa omuntu oyo asinga okuba nakyo omuntu asinga okubanga mwangu okubeera naye omuntu gwe wali onyiiziza n'akulaga nti yanyiize naye yatadde omuntu asinga okubanga ali flexible kubanga bw'onoolonda omuntu atalumikako jjukira you're getting into a lifelong commitment bananga obufumbo si bwakuyingiramu kufuluma osobola okufuluma naye mentality entuufu it is a full term it is a long term commitment era bw'okyandika nakyeno nga tonnaba kukigendamu oba ojja kubanga oyanguyirwa naye bw'onoobeeramu ne mentality nti nze bwe kinamanyira nga nsibamu nkulayirira bagenda kumanyira ku wedding day ku lunaku lw'omukolo gwo lwennyini muba muli mu kasenge kammwe nga message hani kulikayo kati ebyo biwedde tuddamu ddi okulabagana ng'osiba mu ng'ogenda ku wedding day tunaaba tuli mu kusiba buli ssaawa nze nkakasa singa mba mpasiza omusajja ekika ekyo bakyamuweereza obumeseji okanya kukalabuko okanya kukutereeza kukola bujuyisi kwerabiza waliwo kye tuyita help somebody forget you help your partner forget his exes help him forget the good moments that he had with other people make better moments make better memories kugamba tekamu ebirungo omuntu mulungi nnyo mwangu nnyo okukyusa ate mwangu nnyo muneena okusibirayo tulina abantu nga baawasa nga bambala punjabi naye olwairo nga ate akuba masuuti tulina omuntu nga yawasa nga yali ayambala sando naye olwairo nga engatto ayambala ziriko tulina omukyala nga yafumbirwa ayambala mini naye nga kati ali mu nikab munnanga olina obusobozi by the way olina obusobozi mu ggwe obukyusiza ddala omuntu n'afuuka omuntu omulungi ng'akusanyusa ng'omweyagaliramu nga naawe bw'okkiriza okukukyusa so tumaliriza nga tugamba nti tonoonya malayika tonoonya kompyuta noonya muntu muno look for a human folk look for a fellow human being era human being gwe baba bakulonze leeta obuntu bwo mu relationship come in as a human being don't come in as an animal tojja mu bufumbo n'oba mu relationship n'ovujjanga ensolo togambibwako bw'onyiiga obuswiri bwonna ne busituka n'otwakuuka amaaso wena n'omyuka amaaso gw'okuba bukubi bikonde okuba bukubi tteke bwe bakugambako ng'osiba ng'osiriikirira ddala obeera nga pusi nga baagikuba yonna n'ezingira wali omukira nedda omuntu aba omuntu ataggulukuka omuntu anyiiga naye ate omuntu anyiiga ate enkera ne tumusanga ng'aseka era abantu basanga badde banyiivu nnyo wagenda okuyitawo omwezi gumu ng'ate tulaba lubuto so abantu abatambuza relationship tebesibirayo tebaba bakalubu nnyo tebaba kakonge simanya kakoli kukuba simanya ngo ankonako yagweri nedda beera muntu nga oli free beera muntu ng'owuliriza beera muntu ng'osaba okuwuliriza bw'oba olaba munno tawuliriza ask mugambe nti mbadde nsaba can you give me 1 second can you just listen to me for 1 minute or 2 minutes please kugamba ate naye munne abantu abamu tebamanyi nti tebawuliriza so can you bring in this ingredient okumugamba nti honey mbadde nsaba osooka osirikemu eddakiika meka 2 I need to drive this point home era naawe hani gwe bwe bakugamba nti sirikako
You see how these relationships now become very interesting, very loving, very, they are driving us towards growth. They are driving us towards, development. Kubanga byonna wajja tobimanyi. Oyina by'oli totegererako ddala. Wave wamwe nga temulina microwave. Wave wamwe nga teri washing machine. Wave wamwe nga mulina kaka TV ka lubuto. Kati omusajja akukubyemu ki flat screen. Can you take in the learning moments? Can you accept to be taught new things? Can you be, can you be a teachable person? So twagaliza abantu bonna abakyanoonya. Temunoonya bantu bangi. Era nga tumaliza ndoza kamalize ne kano. Bw'obanga obadde onoonya naye ng'olina bakandidate bataano. Please get out a pen. Pen ofune olupapula owandiike by'oyagala mu muntu. Write out the characteristics of the person that you want in your life. Wandiika ebintu by'oyagala naye nga bya buntu. Kubanga ate ojja tuteeramu ebyabaki bamalayika. Naye wandiika ebintu kimu bibiri bisatu tebirina kusukka 10 kubanga naawe 10 tokola ki toliweza. Naye mu bantu aba bataano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 bwe watutaddeko omutima kati tandika okugaba. Ogambe nti Asumaani ono alina ssente naye tasaala. Ate olina Badiru asaala ne bambi akyeyiiya. Ono Faruku ate ye ayomba nnyo. Kati mu lisiti eri gye wasoose okukola ey'ebintu by'oyagala tandika okubiteeka ku muntu. Omuntu oyo asinga okuba ne tick ku bintu ebyo ne bw'anaaba nga abasinze ebi omuntu oyo goba otambula naye. Ove mu kutawankana, ove mu confusion. Kati omuntu ono bw'anaaba alina ebintu bisatu olw'okubanga gwe olukalala lwo luno olumanyi, you know what you want, ojja kugenda mpola mpola omuntu ono ng'omubuulira bye weetaaga, omubuulira ebikunyumira, omubuulira byewandyagadde okukolera. Because we have some moments where we say, honey, what would you want me to do for you? Which meal what would you want me to prepare for you? Kati ojja kubanga olaba olukalala luno lujja luyingira ku bulamu bw'omuntu ono. Jjukira, we are dealing with lifelong. Allah asobola okubawa obufumbo bwa myaka 8, myaka 7, myaka 6 nga muli mwenna. That is enough time for a human being to adapt to these characteristics that you're looking for. So twagala okumaliriza nga tubayita, kankozesa omukisa guno okubayita bannange. We are holding Palm Professional Counselors etegese the annual Muslim Couples Retreat. Ebifo bino munnange nno tubigendamu nga tugendamu n'abafumbo, omwami n'omukyala, ojja ne munno, musibye akakeesi kammwe, mwambadde sneakers zammwe, mutaddeko straw hats, abalina galubindi musitaddeko, naye nga tuli mu mbeera y'abafumbo, mbeera ya kitiibwa. Ne tugenda olwaliro tugenda ku Kontiki Hotel, tugenda ku Muhoima District. I have found out that Hoima district is one of the most beautiful districts in Uganda. Tugenda kubeerayo ennaku zaffe 6 okuva nga 26 December paka 31 December. Tugenda kubeerayo nga tusulayo. Naye tukeera ku makya ne tukola dduyiro waffe, tukeera ku makya ne tusaalira wamu, ne tukola dhikari zaffe wamu. Bwe tumaliriza ne tugenda ne tulya akamere kaffe, ne tusomako, ne tulambula, ne tukola ebintu bingi nga tubikola in a couple setting. Tutuula wamu, ebintu byonna tubigabanira wamu, tugenda kukola emikwano wamu. Tugenda okumala ennaku ezo 6 ng'ebintu ebisinga ebitawaanya mu maka gaffe oba olyawo tugenze tubikola ki tubigonjoola. Era tugenda okutandika omwaka 2023 ng'amaka gaffe gazze bujja. So mutweyunire, tujja kusasulayo akakadde kamu mu emitwalo 60 kagenda kubaako entambula, kwe kuli okusula, kwe kuli okulya, kwe kuli okusoma, kwe kuli okunetworkinga, kwe kuli okulambula, ebintu ebisinga okujjako obutonotono nti mulabye omuwogo ku kkubo ogwo mujja gwegulira. Naye ebisinga naddala nga tutuuse ku hotel byonna biri omwo. Mujje abantu bonna be twakatambula nako mu retreat, amaka gaabwe malungi. They are having better relationships. They are a lot happier. So tell your neighbor, tell your friend that we have the annual Muslim Couples Retreat. Nsubira Twahirah ajja kunterayo ka flyer ako tubeere nga tugenda. Ojja kunkubira ku ssimu 0752 63 99 11. Ebibuuzo byonna nja kuba nga ndi mweteefuteefu okubiddamu. Wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.